ebyeyite ebya government ebibiri byakubaganye byabakama yaze mu kakiiko ka parliament n'asaba billions bisatu kinana mu ssatu nga za kutegeka kulonda n'agamba tagenda kukozesa data wa Wubos gwe yakunganya nga babala abantu beggwanga byonna bitongole byaki ya government kyokka byewakanya era n'agamba n'obuuma bwe bakozesa tagenda bukola ki kukozesa naye ng'ekigendererwa kubba ssente ayagala aleeta obubwe kuba ebitongole ebyo byafuuka loophole bayisizaamu ssente ez'okubba ez'eggwanga kati ebyo awo we tutuuse nefe abamu tetwewuunya tusuubirawo nefe kye tugamba mwami byabakama you are organizing elections mu nsi yonna elections ze zivaako obutabanguko ne Museveni kye yakola ki tugenda mu protest vote president yabannyonnyodde eggaali buli mukulembeze kawalya gy'oli zimbe gaali gwali e Masaka Kayemba zimbe eggaali ali e Busoga muganda wange Bobby Giant you are doing a very wonderful job there muzimbe eggaali n'omukulembeze gwe mwatulondera eyo atukolera bulungi banswengere mukole muzimbe eggaali ezigenda zitegeeza ki Voters Protection Unit VPU yes ekigambo gaali Voters Protection Unit VPU banne gaali mulide nya egaali bagita VPU Voters Protection Unit kati ababadde bebuuze eggaali abatubuuze eby'omunda mu zo ekyo VPU Voters Protection Unit SFC na VPU Voters Protection Unit nga tugenda mu protest vote okitegedde yes VPU Voters Protection Unit egaaliyo kati mutandikira awo anti bulijjo mutubuuze eggaali nawe akwata ng'obuuza nti nziki mmenya amateeka okuprotectinga akalulu kange nga ne commission ngamba nti jangu ne gundi polling agent kigenda naye nokujja kwayo kaki eggaali zizimbwe buli wamu ate tugenda kuzimbibwa VPU kibone wonna president yakibannyonnyodde mutegeere eggaali ebirala ebikwata ku details za butya bwe twetegekera protest vote muzitulekere fe bannannyini kuzitegeka bannannyini gaali muzirekere abakulembeze baffe ba SG ba Joel Ssenyonyi Lubongo ya MP wa government kati wetwogerera omukulu nga bw'oyogedde ali mu kibuga London ekya Bungereza government kwa Ssenyonyi Lubongo ya era ekitebe kyaffe kiriko bakuuma ddembe naye emirimu gitambula abavubuka baffe bafuutu soja high command yonna eri Bungereza as we speak era batandise dde okwengeejinga mu meeting ez'enjawulo n'abanene negwe kikuwa kifaananyi kyokulanga eggwanga ssaawa zino essuubi lyakyo liri mu Bobi Wine Lubongoya Ssenyonyi n'abalala age eyo laba anti tulimu age eraga nti abantu generation ekyuse tetukyakkiriza bano ba mulembe gwa old stone age ba Museveni babetambula babebbera kututegeerera bino birala kyovola babalwanagana nabo bibalemye woloza lwaki omusajja omukulu nga munnaddiini mubajje abutaabutana atunze emizikiti abbye ettaka ly'obusiraamu akumpanyiza basale akumpanyiza buli sente ku Supreme Council obuzibu obuva TikTok kati yebwe yalabye obuzibu obunene obumutunze emizikiti obumutunza ettaka ly'obusiraamu obumubbisa sente za basale TikTok yesi bwe buzibu naye kye yagenzeemu kinene tusaba mwami mubajje amagezi g'enkuwali kulira na mangu generation nga yepangira abamulonda jiswa bwe yangamba yabepangira teyagamba bisima kye yagamba kitu mwami mubajje yafuna ebivubuka ebituula muli n'abyambaza amajubba n'abiteekaawo nga bistatue nebwe n'agamba bannonze ebisajja ebikulu ebitakyali munsa n'ennyonyi enkulu yalize okubuuka ebisajja ebikulu ebitekyewa respect babimaze okulya piraawo bidda muli bivevenga mutunyiiza nebuuzanga abaana abanyiiga ne bavuma abantu ne bakola ki bannaye abasajja bano batuleeta obunyiivu ng'olaba ekisajja ekikulu kyogera ebitakola ki kivuya
abantu bali munnaku beerwanako akaseera kano ke tuli mu kazibu nnyo mu ggwanga abantu bafa abantu bizibu bingi abato ekitongole ky'obulamuzi olaba kyonna kiri capture era wembadde nzija Haji ye kooti enkulu ya Kenya yagamba nti kooti y'amagye tesaanidde kola ki kubaawo n'abantu beewusa bawosa mu bukyamu era emisango gye bavunaana badde mu kooti ya bulijjo era ne kiza yazza omusango mu kooti contempt of court ne